mutukuvu kuchenda musatu akatonyeze mwenda na mirembe famma yonna gyosinzira okuwuliriza tukwebaza webale okwekuumira ku mukutu katusuute kitaffe katusuute omwana katusuute omwoyo omutukuvu tukwaniriza mu kyemisana mukama kyagabudde ekyemisana mukama kyagabudde kiteekebwamu ensimbi bannaffe abaseroma limited abakutuusaako ebikozesebwa mu kuzimba ebyomulembe omuli cement emitayimbwa mu buli size era ne kalonda omulala njolo akozesebwa mu kuzimba era nga tugamba nti waba otuusiza okuzimba lowooza ku bannaffe abo abaseroma limited era lunaku lwakusatu bannaffe abakristaayo okuva mu busumba obwekansanga nga bakulemberwamu Reverend Alex Chobe be bagenda okutusoosootolera ekyemisana mukama kyagabudde omubuulizi Nakanjako Uroch yateredde dda yagenda okutusoosootolera y'omu ku bagenda okutusoosootolera ekyemisana mukama kyagabudde n'omubuulizi Nsereko omubuulizi eyeddira emmere be bagenda okutusoosootolera ekyemisana mukama kyagabudde. Reverend Alex Chobe tusanyuse okulaba naffe tusanyuse abooluganda okubeera mutukuvu ebigambo bya Yesu abooluganda twebaza Katonda nate atuwadde omukisa okubeera wano nga tuzze okunyumyako nammwe ku kigambo kya Katonda kubanga gy'okoma okuliisibwa ekigambo kya Katonda gy'okoma okumutegeera ate gy'okoma okuzibwamu naawe amaanyi n'otambula nga oli musanyufu. Kale mukama yeebazibwe abooluganda era mwebale okubeerako ku mukutu guno ogwa Namirembe FM 93 katonyeze mwenda. Katusabe. Kitaffe omulungi era omwesigwa tukwebaza kubanga gw'otulonze olwaleero okugabana ne bannaffe ekigambo kyo aye ne tukwebaza mu ngeri y'enjawulo nti olonze omuddu wo Stephen Nsereko agabane naffe. Kale ng'ogenda okwogera naffe ffenna sirisa oli ogaana olwonna olwandibadde mu mitima gyaffe ekigambo kyo kiwulirwe ate bwe kinaawulirwa kitaffe kyongere okutufuula abantu ab'enjawulo abo ggwe b'osiima era bw'oyagala mu Yesu Kristo mukama waffe amina. Katusabe omubuulizi Harriet Nakanjako Uroch atusomere ekitundu banatwala mu maaso. Abooluganda Yesu yeebazibwe. Ekitundu kyaffe kiri mu bikolwa by'abatume essula 2 olunyiriri okutandika n'olwa39. Katusome olunyiriri olwa39 mu bikolwa by'abatume 2 katusome. Kubanga okusuubizibwa kwammwe era kw'abaana bammwe n'abo bonna abali ewala bonna abaliyitibwa Mukama Katonda waffe era n'abategeeza mu bigambo ebirala bingi n'ababuuliriranga ng'agamba nti mulokolebwe okuva mu mirembe gino egyakyama. Awo abakkiriza ekigambo kye ne babatizibwa ne bongerwako ku lunaku olwo abantu nga 3,000 olwa42. Awo abakkiriza ne baba nga banyiikiriranga okuyigirizibwa kw'abatume ne mu kussa ekimu ne mu kumenya emigaati ne mu kusaba. Buli muntu n'atya ebyamagero bingi n'obubonero ne bukolebwanga abatume. Bonna abakkiriza baali wamu ne baba nga bassa kimu mu byonna.
ebyobugagga byabwe n'ebintu bye baali nabyo ne babitunda ne bagabiranga bonna nga buli muntu bwe yali nga yeetaaga. Nabo nga banyiikiriranga bulijjo n'omwoyo gumu okukuŋŋaana mu yeekaalu ne mu kumenyanga emigaati mu nnyumba zaabwe ne balyanga emmere n'essanyu n'omulimu ogutalina bukuusa, nga batenderezanga Katonda, nga basiimibwanga abantu bonna, Mukama n'abongerangako bulijjo okubalokolanga. Mukama yeebazibwe. Yeebazibwe Yesu. Abooluganda, Mukama yeebazibwe, atwebaza Katonda oyo abakuumye, abagabiridde, abasanyusizza mu ngeri ez'enjawulo. Tusanyukira wamu n'abo Katonda bakoledde ebirungi eby'enjawulo, nga Katonda alina byakoze mu bulamu bw'owooluganda. Tugamba nti erinnya lya Mukama lyebazibwe. Ate era ne tunakuwalira wamu n'abo abayita mu mbeera ez'okunyigirizibwa mu bulamu bwabwe. Twongera okubateeka mu mikono gya Katonda oyo ayinza byonna, ate ayongere okubeera nga weewaawo ate muva mu mbeera ezo ez'okusoomoozebwa ate ze muyitamu mu ngeri ez'enjawulo. Obubaka obw'olunaku n'olwaleero tuli mu biro bino eby'obusatu abooluganda mwe tulabira okwagala, era mu byonna mu biro bino eby'obusatu tutunuulira abantu abo abasatu: Katonda Kitaffe, Katonda Omwana ne Katonda Omwoyo Omutukuvu. Naye mu byonna tutunuulira Katonda Kitaffe ne Katonda Omwana, abantu bano nga mu masekati gaabwe Bayibuli etulaga nti waliwo obumu wakati wa Taata ate awamu n'Omwana ate awamu n'Omwoyo Omutukuvu. Era mu byonna kye nayagadde okubeera nti tutunuulira abooluganda, engeri gye tulaba gye tuli mu busatu buno, bwe tulabira abantu basatu naye ate nga bakola omuntu omu. Nayagadde tutunuulire ku kye bayita obumu mu Kristo Yesu. Era mu byonna ku kiseera kino tugenda kutandikira mu Yokaana essuula eyo ey'14 olunyiriri olwo olw'23. Era mu byonna sabanga tunaba kugenda tusooke tujjewo kano. Abooluganda tubakulisaayo ate busaidi eyo. Yokaana 14 olunyiriri lwa 23 lutugambye nti Yesu n'addamu n'amugamba nti omuntu bw'anjagala anaakwatanga ekigambo kyange, ne Kitange anaamwagalanga, era tunajjanga gy'ali tunaatuulanga gy'ali. Tutunuulira mu kitabo ekyo Yesu Kristo ng'ayogera ebigambo nti omuntu bw'anaanjagalanga anaakwatanga amateeka gange. Naye mu byonna nabadde ntunuulira ekigambo kino obumu, togetherness, nga bitambulira wamu n'okwagala. Era abooluganda ojja kwesanga nti senga ekimu akibula ku kinnaakyo, ekyamazima tewayinza kubeerawo mirembe.
ojja kwesanga nti weewaawo w'osanga okulwanagana okukubagana olw'okuba nti okwagala n'obumu bibuze mu masekkati oba mu kifo ekyo. naye mu byonna nabadde ntunuulira Yesu agira ebigambo ebyo nti omuntu bw'anaanjagalanga anaakwatanga ekigambo kyange. mu byonna ekigambo Yesu Kristo kyayogerako kyekigambo kya Katonda, era mu byonna ayogedde ebigambo n'agamba nti tunajjanga gy'ali. Kitegeeza teyeeyogerako nga ye, naye kitegeeza nti waliwo oyo amuwa accompaniment gwa amukozesa amutuma okubeera nga gwe batambula naye mu ngeri ez'enjawulo. Agati tunajjanga gy'ali era tunaatuulanga naye. Era mu byonna tulaba abooluganda okwagala okwo Katonda kwe yayina ate nga bakolera wamu ne Yesu Kristo omwana we. Era mu byonna tulaba nga Katonda asindika Yesu Kristo. Bayibuli etugamba ebigambo nti Katonda kwagala, n'oyo abeera mu kwagala abeera mu Katonda, ne Katonda abeera mu ye. So mu byonna kitegeeza nti omuntu bw'obeera n'okwagala kitegeeza nti Katonda oba omulina, kubanga omuntu atali mu Kristo tayinza kubeera na kwagala. Omuntu atali mu Kristo tayinza kubeera na kwagaliza. Era mu byonna twongera okulaba ekifaananyi ekyo mu kitabo eky'Olubereberye essuula 1 olunyiriri olwa 26, era nga Katonda ateesa agamba nti tukole omuntu mu kifaananyi kyaffe. Ekyo nno kyongera okutulaga nti Katonda bwe yali akola abooluganda teyali naye ayina abo be yakolanga nabo. Era mu byonna tutunuulira Bayibuli etugirayo bulungi ekifaananyi n'enkolagana eyaliwo wakati wa Katonda ate ne Yesu Kristo. Kale n'abooluganda nga twongera okufumiitiriza ku kigambo eky'obumu mu masekkatiigo, mu bulamu mw'otambulira, mu bantu mw'otambulira owooluganda waliwo obumu. Mu kanisa mw'osinziza owooluganda waliwo obumu mu masekkati gammwe, kubanga twesanze abooluganda nti mulimu abamu abaakula mu kuwakula entalo. Olinga ava ne mu kitundu gy'avudde, mwana we tunajja ne mu kanisa namwo najja naye ng'ekimuleese kubeera nga alwana ntalo mu ngeri ez'enjawulo. Naye abooluganda buli obumu n'okwagala bwe bibula masekkati gaffe tetuyinza kubeera na mirembe, ate era ne Kristo tayinza kubeera mu masekkati gaffe. Kale n'abooluganda tutunuulira ekkanisa eyo eyasooka mu bikolwa by'abatume essuula ey'okubiri olunyiriri olwa 24 ekitundu ekyo ekyatusomeddwa nga tutunuulira bikolwa by'abatume essuula ey'okubiri olunyiriri olwo olwa 4 lugambye nti bonna abakkiriza baali wamu ne baba nga bassa kimu mu byonna. Bayibuli etulaga ekifaananyi eky'ekkanisa eyasooka, Bapawulo nga babuulira enjiri, naye atugambye nti bonna abakkiriza owooluganda baabeeranga wamu era nga bassa kimu. Kitegeeza nti bwe baabeeranga n'okuteesa oba nga wabaddewo ekyokuteesaako, bonna nga bakkaanya era nga tewali kusika muguwa. Abooluganda ne twebuuza nti ffe kubanga twesanze nti weewaawo tulina abooluganda bwe tuzze mu kulwanagana era ne kigoba okwagala kwa Katonda mu masekkati gaffe. Mu kiseera kino nga tuli mu biro eby'obusatu byongera okutujjukiza okutambulira obumu, okutambulira awamu abooluganda, era nga bwe tutambulira awamu we tuyinza okunywerera mu maaso ga Mukama Katonda. Kale nno twongera okulaba mu kitabo ekyo eky'ebikolwa by'abatume Katonda ng'ayongera okunyweza okwagala mu bantu be. Owooluganda ng'oyongera okwetunuulira mu kiseera kino gw'awuliriza ebigambo bino, okwagala kuwa bwe kwabulira enkolagana yo n'abantu wa we yabulira, ne weesanga nti gwe buli omu ayina complain gy'oli. Kitegeeza nti waliwo ekitali kituufu owooluganda
weetaaga okubeera ng'osembera ku nnamulondo ya Katonda oyo. Owooluganda ayongera okubeera nga akunyweza, ayongera okubeera nga akuluŋŋamya mu ngeri ez'enjawulo. So buli we twongera okubeera nga tutunuulira Katonda, Katonda naye ayongera okutusembeza. Kale nno n'atuwa ekisa ekyo n'atuwanirira, ne twongera okubeera nga tulaba amaanyi ge era nga gakola mu masekati gaffe. Bikolwa by'Abatume essuula eyo ey'okuna olunyiriri olwo olwa3:2. Bikolwa by'Abatume essuula ey'okuna olunyiriri olwo olwa3:2. Katusome. N'ekibiina kyabwe abakkiriza baalina omutima gumu n'emmeeme emu, so tewali n'omu eyayogeranga nti ekintu ky'alina kye kikye yekka, naye byonna byabanga nabyo mu bumu. Mukama yeebazibwe, tweyanzeege. Bayibuli etugambye nti n'ekibiina kyabwe abakkiriza baalina omutima gumu n'emmeeme emu, so tewali n'omu eyayogera nti ekintu ky'alina kye kikye yekka. Mukama yeebazibwe. Bayibuli etulaga ekifaananyi owooluganda ng'omukkiriza w'olina okubeera nga otambula. Naye mu byonna twongera okulaba nti ng'abakkiriza walina okubeerawo okukuŋŋaana mu ngeri ez'enjawulo, era nga mu kukuŋŋaana okwo ako ke kamu ku kabonero akasooka okulaga obumu. Bayibuli eyogera ebiga ekigambo ekyo nti laba yo bwe kiri ekirungi abooluganda okutuula awamu nga batabaganye. Akabonero akalaga okwagala abooluganda, wakati nga mukuŋŋaanye nga musanyukira Mukama waffe Yesu. Ate mwana wattu buli we mukuŋŋaana ne mulaba ekisa kya Katonda ne mugabana ku byawandiikibwa, wabeerawo okukwatibwako mu ngeri ez'enjawulo. Kale no buli we mukuŋŋaana buli omu n'aleeta ensonga ze ng'abooluganda, Katonda ayongera okubeera ng'abawa accompanyment n'abasitula abooluganda. Kale nno wakati nga tutambula, Bayibuli etulaga ekibiina ekyabakkiriza, kubanga twesanze mulimu abagamba nti nze nakkiriza Kristo, naye nga n'okukuŋŋaana tokuŋŋaana, nti nze ntambula wamu ne Katonda, era bwe nkeera ku makya ne ŋŋenda ku mirimu gyange, wabula bwe mba nfunyeewo obudde nga ndi ewaka mu nnyumba yange, olwo nsobola okufukamira n'ensaba, naye nga tofunye budde bukuŋŋaana. Ate abamu ne Bayibuli tofuna budde bugisoma, ddala ddala wagenda kubeerawo okwagala Katonda, era ojja kwesanga nti by'okola obikola wekka. Ne Bayibuli etugambye ebigambo ebyo nti abantu bano bwe baakuŋŋaananga n'okugabana baayinanga bye baagabananga. Oli bwe yabeeranga n'ekintu kye yalina ng'akigabanako ne munne. Aga nti n'ekibiina kyabwe abakkiriza baalina omutima gumu n'emmeeme emu, so tewali n'omu eyayogeranga nti ekintu ky'alina kye kikye yekka. Bwe mubeera obumu, walina okubeerawo okuyambagana mu ngeri ez'enjawulo. Naye twesanze nti weewaawo bwe tubeera gye tubadde tetwagala kumanya bannaffe, era n'obeera biseera ebisinga waliwo olabira nti ddala ddala ono mukwano gwange, omala bw'oyita mu mbeera enzibu enyigiriza obulamu bwo, gw'obadde ogamba nti mukwano gwo n'asigala ng'akyayimiridde wamu naawe, olwo lw'omanya nti ddala ddala ono munnange. Mukwano gwo y'oyo akkiriza okuyimirira naawe wakati ng'oyita mu mbeera ey'okusoomoozebwa. Naye twesanze abamu nti gwe gw'oyita mukwano gwo, naye mukwano gwo olw'okubanga ayina kya benefitinga gy'oli. Kale n'abooluganda, wakati nga tutambula mu bulamu buno, Bayibuli etugambye ebigambo ebyo eyogedde ku kukuŋŋaana. Naye abooluganda, budde ki bw'ofuna n'ogenda n'okuŋŋaanako mu kiseera kino?
kubanga okukuŋŋaana bimu ku bubonero obulaga obumu togetherness mubakkiriza era budde kibuwowaayo mu maaso ga Katonda wakati nga tutambula mu bulamu obw'ensi eno. Ekitundu ekyatusomeddwa bikolwa by'abatume eyesuula ey'okubiri olunyiriri olwasatu mu 9 lwatugambye ebigambo bino nti kubanga okusuubizibwa kwammwe era okw'abaana bammwe n'abo bonna abali ewala bonna abaayitibwa Katonda Mukama Katonda Kitaffe. Bayibuli eyongera okutulaga ebigambo ebyo nti wakati bwe mubeerawo okukuŋŋaana ng'ofuna obudde Katonda n'omuwa obudde wabeerawo Katonda baayita okukola omulimu gwe mu ngeri ez'enjawulo. Kyokka ate ekyewuunyisa waliwo Katonda baayise okukola omulimu gwe naye ate nga tumwekwese agezaako okubeera ng'akusika. Mwana watunga n'ebyokukuŋŋaana nga gwe nga si byokolaki. N'atugambye ebigambo ebyo nti kubanga okusuubizibwa kwammwe era okw'abaana bammwe n'abo bonna abali ewala bonna abaliyitibwa Mukama Katonda Kitaffe. Olwana nayongerako ebigambo ebyo nti era n'abategeeza mu bigambo ebirala bingi n'ababuulira ng'agamba nti mulokolebwe mu mirembe gino egyakyama. Mukama yeebazibwa abooluganda atuga nti mulokolebwe mu mirembe gino egyakyama. Emirembe nga tewakyali bumu masekati gaffe. Oli bwakutunuulira agina birowoozo bya gundi nyinza kumugjawo ntya, nyinza kumusaanyaawo ntya, era ng'atunuulira by'olina ne by'okola ng'alaba nti bwewaawo yasaanidde okubeera nga abikola. Ddala ddala obwo bwe bumu Bayibuli bwetuyigiriza mu kiseera kino bwe tutunuulira n'okwagala kubanga byonna bitambulira wamu. Wakati ng'abantu bajjudde obutayagaliza nga bajjudde obukyayi, abantu nga bajjudde enguzi ng'eringa enguzi. Mukama atusaasira abooluganda. Naye mu kiseera kino eky'obusatu Katonda ayongera okubeera nga atuyita okwongera okusembera ku namulondo ye. Ayogedde ebigambo ebyo nti era n'abategeeza mu bigambo ebirala bingi ng'ababuulira era ng'agamba nti mulokolebwe mu mirembe gino. Abooluganda nga tutambulira mu biro bino eby'obusatu Katonda atuyita okutambulira awamu ng'abakkiriza. Katonda bw'akubeera n'akukwatako n'olaba omusana n'olokoka n'omutegeera ate osobola okubeera ng'okwata ne ku balala. Olw'eno ekibiina ky'abakkiriza kyeyongera okubeera ate nga weewaawo nga kiwera. Gurupu ezisobola okubeera nga ekula. Abooluganda otuuka mu kiseera kino mu makanisa n'otuuka ng'ekkanisa nkalu n'ogamba nti abantu bali luddawa. Ensi abooluganda zituwambye ne tugenda mu by'ensi. Oli eyo ensi gyekunyigira n'ate Katonda akuyita okubeera awamu naye, okuyimirira awamu naye. Era abooluganda buli we weesamba Katonda ojja kwesanga nti ojja kutuuka ekiseera nga weebuuza eky'okuzzaako nga tokirina kubanga gw'osazeewo kubeera ng'ogoberera ensi. By'okola byonna gw'okola by'oyagala so si abalala bye baagala. Kale nno nga tutambula abooluganda olunaku luno olwaleero nabadde ntunuulira amaanyi ago agali mu bumu. Era mu byonna bwe nabadde ntunuulira ebigambo ebyo omubuulizi agenda kutusomera mu Bakolinso ekisooka essuula ey'12 olunyiriri olwo olw'12. Nga tannaba kusomawo kasooka tujja obubaka bw'abanaffe buno. Tuna ekitundu abooluganda twongera okutunuulira ate obumu obwo mu Kristo Yesu. Kale nno Bakolinso
ekisooka essula eyo ey'12 olunyiriri olwo olw'12. katusome wagamba bwe wati kubanga omubiri nga bwe guli ogumu ne guba ebitundu ebingi n'ebitundu byonna eby'omubiri newankubadde nga bingi gwe mubiri gumu era Kristo bw'atyo. Mukama yeebazibwe. Bayibuli etugambye nti kuba omubiri nga bwe guli ogumu ne guba n'ebitundu bingi n'ebitundu byonna gwe mubiri naye newankubadde nga bingi gwe mubiri gumu. Nti weewaawo Bayibuli etulaze ekitundu eky'omubiri gwo kyekifaanani Katonda kyakugiddeyo nti guliko emikono, guliko engalo, gulina amaaso, gulina amatu, gulina ebitundu bingi. Naye ojja kwesanga nti senga ekigere kifuna obuzibu ekyamazima omubiri waggulu tegujja kusobola kutambula bulungi kubanga waliwo ekifunye obuzibu. Senga omutwe agugibwako ojja kwesanga nti omubiri tegukyalina mugaso. Kale nno omubiri okubeera nga gukola buli kimu kirina okubeera nga kitambula bulungi. Ekyo kyekifaanani Bayibuli kyetusobozeseza okubeera nga etujjirayo. Kale n'abooluganda naffe bwe tweyawulayawula ne tudda mu kulwanagana ne bannaffe tulina waliwo abali nga mmwe ne mu famire yammwe mu kika kyammwe nga newe muba mukuŋŋaanye era wabeerawo okulwanagana masekati gammwe. Bwe kuba kufumba abaana ojja kwesanga nti abamu bafumbidde eri n'abalala bafumbidde eri kubanga tewali ku bumu, tewali kwagala, buli omu yeeraliikirira munne. Naye ate nga muli baaluganda mugatta maama mugatta taata, ddala ddala waliwo okwagala. Bwe mweyawulidde nga abooluganda oba wookyayidde muganda wo gwe mubeera naye gwe mukuze naye ogenda kwagala ono ate gw'osisinkanye obusisinkanyi. Kale n'abooluganda ekyo kifaananyi ekyongera okutulaga bwe tuteekeddwa okubeera nga tuyimirira abooluganda ng'abakkiriza. Ekifaananyi ekirala kye nsobola okuggyayo mu bumu kangeze bw'oba okutte akati oba omuggo bwe gubeera ogumu bwe guti kyangu nnyo okugumenyamu ebitundu bibiri. Naye ate bw'oddamu n'ogatta ebitundu ebyo ng'obigasse wamu n'oddamu n'obimenya, osobola okuddamu n'obimenya era kisobola okwanguyira. Naye ate bwe bimala okufuuka nga bina osobola okuzibuwalibwa okwongera okumenya ebitundu ebyo kubanga kaakati bifuuse bingi era bwe mu kufuuka ebingi bifunye amaanyi. So kyova olabanga oyinza n'okulemererwa. Kale n'abooluganda naffe nga tutambula mu bulamu buno obw'ensi nga twagala okuwangula ensi eno tulina okutambulira awamu. Tulina okusembeza bannaffe. Era mu byonna wakati mu kusembeza bannaffe nga tutambulira wamu waliwo okuyimusibwa mu ngeri ez'enjawulo. Era oluvannyuma lw'okuyimusibwa abooluganda bw'obanga otunuulidde ku bantu bonna abalina olugendo lwe batambudde nga mu kiseera kino balinako we batuuse ojja kwesanga nti balina bannaabwe abaabakwatako. Egyo gy'emikwano olw'okuba nti mu bumu mulimu okuyambagana. Era olinga agamba nti bannanze ndi kyendi olw'ensonga nti gundi yambedde. N'ebyo byonna nga tubyogera obooluganda gwawuliriza ebigambo bino kiki gwe kye basobola okubeera nga bakwogerako. Tokuŋŋaana, toyina olabikira, twegamba gwe nga weefaako wekka. Ate abamu nga ne famire zaffe zennyini nazo nga zitwevuma. Mu kiseera kino abooluganda famire nnyingi tewakyali bumu olw'ensonga taata bw'akeera akola bibye, maama n'akeera naye n'agenda ku bibye. Kale nga tewakyali communication eyo, togetherness nga tewakyali. Naye mu byonna bwe nabadde nnyongera okutunuulira waliwo ebintu ebyo ebyongera okubeera nga binyweza obumu bwa Katonda
mu masekkati gaffe. Era mu byonna nga bwe twongera okubeera nga tubitambuliddemu, Katonda ayongera okutusembeza n'ayongera okubanga atukola bulungi. Abaluumi essuula eyo ey'12, Baluumi 12, Mubuulizi ajja kubeera nga ate atusomera Abaluumi 12 olunyiriri olwo olw'omwenda. Twongera okutunuulira abooluganda, kubanga bwe tubeera nga tuli bakutambulira wamu mu Kristo Yesu, waliwo ebyo bye tusaanidde okubeera nga tukola era nga tutambuliramu ng'abakkiriza. Ng'oluvannyuma lw'okubikola, okwagala kwa Katonda kujja kwongera okulabisibwa mu bulamu bwaffe, ayongera okunyweza n'okukuyimusa n'okwongera okutambula owooluganda ng'ate bw'oteekeddwa okuba ng'otambula. Abaluumi 12:9 katusome. Okwagala kubeerenga kwa mazima, mukyawenga obubi, munywererenga ku kirungi. Mukama yeebazibwe. Kankiddemu. Okwagala kubeerenga kwa mazima, mukyawenga obubi, munywererenga ku kirungi. Mukama yeebazibwe abooluganda. Bayibuli etugamba nti bwe tubeera nga tuli bakubeera bumu mu bitundu gye tutambulira, mu societies ez'enjawulo mwe tubeera, tugambe nti lwalina okubeerawo okwagala mu masekkati gaffe. Naye mu byonna anaayogera ebigambo ebyo nti okwagala kubeerenga kwa mazima. Ekyo kitegeeza nti waliwo omuntu asobola okugamba nti weewaawo nkwagala, naye ng'okwagala kwa kungulu kwa bigambo bugambo. Tategeeza kiki kyayogera, era nga kyakulaga waneeno ayogera mu bigambo, naye nga munda ayina kirala nnyo ng'ali opposite. Be bantu kati mwe tutambulira abooluganda. Kale tugambe nti bwe tubeera nga tuli bakubeera bumu, tulina okubeera n'okwagala. Naye tugambe nti okwagala kuyina okubeera nga kwa mazima. Era mu kubeera okw'amazima, ddala ddala n'okulabika kuba kulabika nti gundi oyo alina okwagala, kubanga buli kyokola ojja kukikola n'okwagala. Ojja kukikola, ojja kusobola okubeera nga okolera wamu ne banno, kubanga bwe mukola n'okwagala, ekyamazima muwangula. Buli we mukola nga temuyina kulwanagana. Owooluganda awuliriza ebigambo bino, nyongera okugamba ebigambo bino nti taata ng'omutwe gw'amaka ne maama bwe mubeera nga mukwatagana mu maka gammwe nga muli kimu, nga buli kimu mutuula ne muteesa, ekyamazima mulaba obuwanguzi era obulamu butambula, kubanga masekkati gammwe waliwo okukkaanya, waliwo okwagala okwo okutali kwa bukuusa. Era mu byonna abooluganda, ebigambo ebyo byonna nga tubyogera ng'oyongera okwetunuulira ng'omuntu atugambye ebigambo ebyo nti mukyawenga obubi, mwegattenga n'obulungi. Nti wakati ng'otwagala okubeera obumu okunywerera mu masekkati gaffe, walina okubeerawo owooluganda bye tulina okubeera nga twenenya, nga twesonyiwa. Kale nno obumu bwa Katonda obwo, obwa Katonda Kitaffe ne Katonda Omwana, okusobola okubeera nga bulabisibwa mu masekkati gaffe. Naye abooluganda, awatali kwagala, Bayibuli egamba nti tetuliiko kye tuyinza kukola. Ate mu byonna bwe tutabaako, bw'otabaako bye weesonyiwa, byoleka, gwe n'ofundikira nti buli kimu ojja kufundikira nga buli kimu okinoonyerezaako, ojja kwesanga owooluganda ng'ogudde bugwi mu buzibu. Kale nno mu byonna nga twongera okubeera nga twetunuulira mu kiseera kino nga abakkiriza, twongere okubeera nga tunywerera mu maaso ga Katonda. Waliwo ebigambo ebyo ebiri mu Bagalatiya. Abagalatiya, waliwo ebigambo ebyo ebiri mu kitabo ekyo ekya Abagalatiya, essuula Bagalatiya essuula Abebulaniya essuula ey'10 olunyiriri olwa 24 n'olwa 25. Babulaniya essuula ey'10, abooluganda twongera okutunuulira
ebimu ku ebyo ate ebinyweza okwagala mu masekkati gaffe, ebinjongera okubeera nga binyweza okwagala. Obooluganda buli bwe ebimu ku binyweza obumu kwe kwagala kwa Katonda. Abebulaniya essuula y'ekkumi olunyiriri olwa 24 n'olwa 25. Era tulowoozaganenga ffekka na ffekka okukubirizanga okwagala n'ebikolwa ebirungi, obutalekanga kukuŋŋaana wamu ng'abalala bayisa, naye nga tubuulirira era nga tweyongeranga okukola ebyo bwe tutyo nga bwe mulaba olunaku lulinga lunaatera okutuuka. Mukama yeebasibwe. Atugambye nti tukubirizenga okwagala bannaffe. Kale obooluganda gwe omukkiriza, twalabye ekifaananyi gye twatandikidde nga tutunuulira abakkiriza, naye nga Bayibuli etulaga nti bonna weetwaze nti baatambuliranga wamu ate nga batambula n'okwagala. Kale naffe Bayibuli etugambye nti tukubirizenga okwagala mu bantu mwe tutambulira. Ate mu byonna Bayibuli netugamba nti tetulekangayo kukuŋŋaana. Abooluganda ebigambo ebyo tubyogera ng'oyongera okwetunuulira ddi lwe wasembayo okukuŋŋaana. Fellowship tuziyina mu makanisa, budde ki bw'ofuna okubeera ng'okuŋŋaanako ne banno? Twesanze nti emirimu gitufuukira emirimu ne tukola. Katonda nakuwa amaanyi mwana wattu, ate n'ofundikira nga tomuwadde yadde akadde yadde akaseera. Natugambye nti tetulemanga tolekangayo kukuŋŋaana. So kati mu kukuŋŋaana owooluganda tosigala kye kimu, era Katonda ayongera okubeera ng'akunyweza, n'ayongera okubeera ng'abeerako ebyenjawulo ate byakkozesa okusobola okulaba obuwanguzi bwa Katonda mu ngeri ez'enjawulo. Kale nno okumu ku kukuŋŋaana kyekimu kukinyweza okwagala kwa Katonda, kubanga omuntu atalina kwagala tayinza kubeera nga akuŋŋaana ate awamu ne banne. Kale nno waliwo ebigambo ebyongera okutulaga ebimu ku ebyo ebinyweza okwagala. Bagalatiya 5:22 kutuuka ku lunyiriri olwo olwa 23. Bagalatiya 5:22 na 23. Yes. Bagalatiya 5 olunyiriri olwa 22. Olwa 22 wagamba bwe wati: naye ebibala by'omwoyo kwe kwagala, okusanyuka, emirembe, okugumiikiriza, ekisa, obulungi, okukkiriza, obuwombeefu, okwegendereza. Ku biringa ebyo tewali mateeka. Mukama yeebasibwe. Nga ogenda okwongera ku ssebo katusabe na buno obusooke buveewo. Today we are at Lukman Primary School, that's located in Kauku, Bwerenga, right by the lakeside. We have a happy customer who paid for her daughter's school fees. Lulu Mwabuzi, agenda kusoma buli mwaka gwonna omukyeno wesasudde byakolegwa kusoma. Ng'asasula bitundu nyendeeta n'ensasulako nasigala nga babanja natukokuumula nga tannamalayo. Bana nkisa bibadde byangu. Mwebale nnyo mwebalira. Kuyange essanyu limpitudde naye mpulira ate kati nga ababukaala. Mwebale nnyo mwebalira kulanga nze muwanguzi nakkonde nnoobu. Dial *165*80#. Select option 2 for school pay. Select option 1 to pay school fees. Enter the student number and amount and approve the transaction. You will now enter the draw to win school fees for your child for a whole year. Mukama yeebazibwe. Tubakulisaayo ate era mu sayidi eyo twongera okutunuulira kabumu bwali masekati awamu n'enkolagana ya Katonda Kitaffe, Katonda Omwana ate ne Katonda Omwoyo Omutukuvu. Katonda omu yalabikira mu busatu. Naye Bayibuli etulaze mu kiseera kino ebibala eby'omwoyo. Era mu byonna nga bw'otunuulira ebigambo bino, bw'obanga obyetegereza bulungi n'obifumiitirizaako, bwe bibula mu bulamu bw'omuntu tewayinza kubeerawo nkolagana
wakati we n'abantu mwatambulira. Era omuntu ojja kwesanga nti omuntu ono afuna challenge nyingi, kubanga ojja kwesanga nti omwoyo bwa Katonda bw'abanga tali mu muntu ono, ojja kwesanga nti enfumiitiriza ye n'endowooza ye Eva abeera na birowoozo ebyawukana eri banne. Ebigede ebigambo ebyo nti naye ebibala eby'omwoyo kwe kwagala. Okwagala nga bwe twakobye nti kwe kumu kukunyweza obumu obwa Katonda. N'atugamba ebigambo ebyo nti okusanyuka. Abooluganda mulimu omuntu gw'oyinza okutuukako nga ye endabika ye Eva ye ng'abeera munyiivu, nga ye kennyini gwe kennyini nga weemalako emirembe. Kale no ne weesanga nti wakati mu kubeera nga Eva oba osibye feesi ne weesanga nti n'okukaddiwa okaddiye mangu olw'ensonga nti gwe kennyini weeteeka mu mbeera ate ekumalako emirembe. Naye Bayibuli etugambye nti omuntu alina obumu ne banne oyo abeera n'okwagala ate abeera n'okusanyuka. Abooluganda omuntu alina obumu obwa Katonda oba alina okwagala kwa Katonda, bw'oba otuuse kangeze nga awokyadde mu makaago ennyaniriza yokka naawe ekuzzaamu amaanyi. Naye mulimu abooluganda gy'oyinza okugenda ne bakwaniriza naye naawe n'okola ki ne weeraliikirira ng'ennyaniza yokka emalamu amaanyi omuntu akwaniriza. Ne Bayibuli etugambye nti tusanyuke, nti mu kusanyuka wakati nga tukuŋŋaana mu bulungi, nga tukuŋŋaana mu maaso ga Katonda, wabeerewo okusanyukanga. Natugamba ebigambo ebyo nti emirembe, awabeera okusanyuka mwana wattu n'emirembe gibeerawo. Omuntu bw'oweewa emirembe n'otambulira mu kwagala kwa Katonda, owooluganda buli kimu kitambula bulungi. Era omuntu alina emirembe y'oyo akwatagana ne banne. Omuntu atalina mirembe yateewa mirembe, owooluganda y'oyo nga ye buli omu babeera mu kuyomba buyombi. Era omuntu nga abooluganda na kino kiba omuntu ng'awo n'obeera n'emirembe, gwe kennyini olina okusooka emirembe n'ogyewa. Bw'omala okwewa emirembe egyo, then kati n'abalala baba bajja kuwa emirembe. Ate gwe bw'omala okugyewa n'abalala bawe emirembe gyabwe. Kale n'osobole owooluganda okutambula era osobole okuwangula mu bulamu obw'ensi eno gye tutambuliramu. Bayibuli etugambye ebigambo ebyo nti omuntu alina obumu era ng'obumu bwa Katonda bufugira mu muntu oyo ateekeddwa okubeera n'okugumiikiriza. Tuli mu Baggalatiya essuula ey'okutaano olunyiriri olwa 22. Alina okuba n'okugumiikiriza. Kwegamba mulimu abantu abamu nga oli nga talina kugumiikiriza, oba afunye kyafunye oba mawulire nti gundi kino na kino na kino, ajja kukitwala nti kyekyo, tafuna na budde bunoonyereza ku kikyafunye. Abamu mulimu ebitujja maaso ga Katonda, n'ogenda n'osaba Katonda naye n'olaba nga aluddewo okukola, n'ofundikira abooluganda ng'obivuddemu. Kale naye ate nga Katonda abadde alina enteekateeka ey'enjawulo eri obulamu bwo. Obugumiikiriza twabusuula, era awatali bugumiikiriza tewayinza kubeera bumu mu masekati gaffe. Kale n'owooluganda Katonda ayongere okubeera nga akunyweza wakati mu bigambo ebyo bye tuli mu kutunuulira. Katonda ayongere okukukozesa owooluganda okwongera okunyweza obumu, okwongera okunyweza okutereeza enkolaganayo ne Katonda ate awamu n'abantu abalala. Era ebyo abooluganda bwe tunaabitereeza ogenda kulaba obuwanguzi owooluganda mu ebyo by'okola. Era ogenda kulaba omwoyo wa Katonda ng'ayongera okufugira awamu naawe. Bayibuli eyongeddeko ebigambo ebyo n'aga nti omuntu alina obumu era akolera awamu ne banne, abeera n'ekisa. Naye twesanze ebigambo ebyo nti mu kiseera kino kye tulimu osobola okulaba munno ng'ayita mu mbeera ajja ayitamu, naye ate ng'osobola okumuyamba mwana wattu, naye n'onywera n'ogamba y'amanyi ng'omukkiriza, ng'omuntu wa Katonda awo ekisa kya Katonda era n'obumu we buli.
kale no bayibuli etugambye nti tulina okubeera nga ate tuyambagana mu ngeri ez'enjawulo nga bayibuli bwe yatulaze mu Bakolinso ekisooka lunyiriro 12:12 yatulaze nti neera yatwala ekifaananyi eky'omubiri nga guyina ebitundu bingi naye buli kimu okubeera nga kikola buli kimu kirina okubeera nga kiyamba kinnaakyo. Emikono okukola gyetaaga amagulu, emikono okubeera nga gikola bulungi gyetaaga amaaso okubeera nga weewaawo nago nga galaba. Kale no wakati kyova olaba nti ffenna Katonda yatuwa ebitone eby'enjawulo tusobole okubeera nga tuyambagana. Ono bw'aba nga alina kye yeetaaza, omusawo yeetaaga omusomesa, omusomesa ate naye yeetaaga omusawo. Bwe tutyo tutambula, okwo kwe kwagala. Ekyo kyonna kabonero byonna Katonda yabissaawo okubeera nga ayongera okunyweza obumu obwo mu bantu be, okuyongera okubeera nga anyweza okwagala okwo mu bantu be. Era mu byonna ojja kwesanga nti omuntu olina okubeera ng'obeera n'emirembe, olina okubeera ng'olina okusaasira, naye buli w'obeera nga tolumirirwa banno owooluganda, ekyamazima obulamu bukaluba. Kale no Katonda oyo ayongera okunyweza ekisa ate mu mitima gyaffe. Mu kiseera kino tubeere n'okusaasira abooluganda wakati ng'ensi etambula nga bw'etambula, abantu tebakyalina bumu na kwagala, era ng'okulwanagana n'okutta mu kiseera kino nga tekikyali kivve eri bantu bannaffe. Katonda atubeera okutwongera okusiga n'okunyweza ekisa ekyo mu mitima gyaffe. Kale natugambye ebigambo ebyo, ayongeddeko n'agamba nti omuntu yenna alina obumu n'okwagala wateekeddwa okubeerawo ebikolwa ebirungi. Atugambye nti obulungi, ng'okola bulungi eri banno, ng'oyogera bulungi eri banno. Ebyo byebimu ku bigenda okukuleetera okunyweza obumu era okubeera nga n'abalala nabo nga bakwettanira. Naye oluganda mulimu omuntu gw'oyinza okwogera naye engeri gyazzeemu yokka, twegamba nebeera nga kumalako n'ensonga gyo, bw'obadde olina ensonga gy'oyagala okutegeeza omuntu oyo, ekyamazima n'okomaawo olw'engeri gy'ayanukuddemu at the beginning. Naye abooluganda atugambye nti tulina okukola obulungi, era bwe tunaayongera okunyweza oluganda ebigambo ebyo tujja kwongera okulaba ekisa kya Katonda n'amaanyi ga Katonda nga gongera okufugira mu bulamu bwaffe. Ayongeddeko ebigambo ebyo n'agamba nti okukkiriza bye bimu ku bye tulina okuyimirirako okunyweza obumu mu masekkati gaffe. Buli bwe tukkiriza nti Katonda ayinza byonna, buli bwe tukkiriza nti senga tutandika kye tutandise Katonda asobola okubeerako watutuusa, owooluganda tujja kuwangula. Ojja kuwangula owooluganda. Naye buli lw'obeera nga mu mutima gwe olinamu okubuusabuusa. Tutunuulira Yesu Kristo, Katonda bwe yali nga amutuma okugenda okubuulira enjiri eri abantu ab'enjawulo, ate yalinanga kubuusabuusa, era ekyo kye kyamuyambako okuwangula, olw'okuba nti waliwo communication wakati we ne Katonda. Era buli kimu ng'agamba Mukama waneeno nkoze ntya, kaakati kineeno bwe ŋŋenda eno nkole ntya. Twegamba n'atambulira ku communication eyo eya Katonda. So wakati owooluganda, wakati mu kwekkiririzaamu tuwangula, era bw'otekkiririzaamu nti osobola okubeerako ky'okola ate awamu ng'oli ne banno, ekyamazima ojja kwesanga nti gw'oli bw'otyo. 23 ayongerako ebigambo n'agamba nti omuntu yenna alina obumu alina okubeera omuwombeefu. Twegamba nga okukkakkana, nga bw'obeera mu banno okkakkana. Naye mulimu abooluganda beetwala nti bo bawaggulu nnyo, era ye ng'alaba buli kimu tewali bwa nze bwe mbeera we mbadde nze alina okulagira ekigenda mu maaso. Tewali bumu, tewali kuteesa, tewali kwagala, wabula ayagala ye kyayogedde ate kye kiba kikolebwa, tewali kukkakkana. Naye abooluganda ffenna we tubeera abakakkamu nga tuli wamu, ekyo kyongera okutunywereza awamu, ne kyongera okutukuumira awamu. Era abooluganda buli bwe twewombeeka mu masekkati ga bannaffe ne mu maaso ga Katonda, Bayibuli eyogera ebigambo ebyo nti bwe munaagondanga munaalyanga ebirungi eby'ensi
ne buli we weetwala nti gwe oli wa waggulu nnyo, owooluganda mulimu ebijja okukuyitako, kubanga n'ekimu ekinaakuyamba ojja kukiraba ng'ekitali kya mugaso mu bulamu bwo. Kale nno Bayibuli etugamba nti walina okubeerawo obuwombeefu wakati ng'otambula owooluganda. Katonda akuwadde okutambula n'abantu ab'enjawulo, naye weeyisizza otya? Waliwo obumu n'abantu b'okola nabo ku mulimu awo w'okolera, b'okola nabo bakwagala. Kale nno bw'olabanga waliwo ekitagenda bulungi, kitegeeza oyina okwekebera ng'omuntu. Ebiseera bino, ebiro bino eby'obusatu abooluganda byakwekebera, kubanga byongera okutukubiriza okubinyweza okwagala ate awamu n'obumu. Ne tutunuulira ekifaananyi kya Katonda Kitaffe ne Katonda Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Bayibuli eyongeddeko ebigambo ebyo n'agamba nti omuntu yenna okubeera n'obumu alina okubeera omwegendereza ng'akola by'akola. Okubeera omwegendereza kitegeeza nti bw'onoobeera waakwogera kyonna ky'oyogedde, ojja kumekinga sure nti ky'oyogera tekiyina be kigenda kujja mu maaso ga Katonda. Bw'omuntu yenna akola ekintu n'obwegendereza, afuba okulaba nti ekintu akikoze nga bwe kiteekeddwa okubeera nga kikolebwa. Kale nawe oluganda ng'oyongera okwetunuulira n'okwekubiriza, otambuzza otya obulamu bwo mu kiseera kino, mu biro bino eby'obusatu? Enkolaganayo n'abantu eri etya? Obwegendereza bwo ng'okola by'okola? Kuba abamu twesanze nti ate olw'okuba tukola bye tukola naye nga tetulina bwegendereza, kyetuvudde tusanga ebisoomooza ate awamu abamu ne tufundikira nti twevumye n'obulamu obw'ensi eno, n'olaba ebintu nga bikaluye mu bulamu bwo kubanga tewali bwegendereza. Kale n'owooluganda Katonda atunyweze, twongere okubeera nga tumutunuulira oyo ayinza byonna, kubanga buli we tunaayongera okutunuula gy'ali ne tumutegeeza bye twetaaga, ajja kwongera okusiga ebirabo bino munda mu bulamu bwaffe, era mu byonna oluvannyuma lw'okubisiga mu bulamu bwaffe tujja kwongera okulaba obuwanguzi. Kale nafundikira ng'ayogera mu lunyiriri olwo olwa 24 n'agamba nti mu biringa ebyo tewali mateeka. Ebyo byonna nga bimaze okubula mu bulamu bwo, togenda kulaba kisa kya Katonda, kubanga abaliko ekisa kya Katonda ebyo byonna bateekeddwa okubeera nga bye batambulirako. Era owooluganda bw'otambula n'ebintu ebyo, okutandika n'olunaku olwaleero baako w'okyusa, ng'oyongera okwetunuulira olabe nti naye lwaki nze buli wembeera abantu bongera kunkaaba bukaabi. Oyongera okutunula olabe obuzibu buvaawa. Katonda akubeere, akutereeze, oyo ayongere okubeera nga ate akusaanyiza okwongera okulaba ekisa kya Katonda. Kale nno Bayibuli mu Bebbulaniya essula y'e10:25 yatugambye nti ebyo byonna nga tubikola naye ate tetulekangayo kukuŋŋaana. Owooluganda amaliriza n'ebigambo ebyo nga mbakubiriza mwenna okwongera okunywerera mu maaso ga Katonda. Abanywerera mu maaso ga Katonda abo be balaba obulungi bw'abakoze, ebirungi by'abakoledde. Bw'omala okukakasa nti weewaawo Katonda ampadde obulamu, naye waliwo abagenze. Katonda ampadde amaanyi, naye ate waliwo weewaawo abali ku bitanda nga tebalina kye basobola kukola. Kale nno owooluganda bw'omala okutegeera ebyo, manya nti waliwo Katonda oyo ayinza byonna. Ate oluvannyuma lw'okubimanya, manya nti ayina kyakwagaza gwe ng'omuntu. Ebyo by'olina okubeera ng'otereeza, kale n'osobola okulaba obuwanguzi bwa Katonda. Kale no booluganda ate nga maliriza ebigambo ebyo, Katonda ayongere okutubeera, okwongera okunyweza Omwoyo Omutukuvu, okukama sekati gaffe, oyo ayongere okutulungamya abooluganda, ayongere okubeera nga ate kubanga Omwoyo Omutukuvu ate yanyweza ebirabo ebyo byonna byonna nga bwe tubiwulidde mu masekati gaffe. Twegayirire nnyo Omwoyo wa Katonda oyo atuwa okwagala okutuufu, tunyweze obumu mu ffe,
tubeere bumu olwo nno ne sitaani tayinze kutunyenyanyenya. Oyo bw'anaayimirira mu ffe okutulwanyisa, Katonda ajja kubeera ate ng'atulwanirira tusobole okuwangula mu ngeri ez'enjawulo. Mukama abeere nammwe abooluganda nga mufumiitiriza ku bigambo ebyo.